if temulina manpower y'abakazi nemba mwagala okukwata abantu bazinga tewali asobola bagana okukwata muntu asobola bagana gavumenti okukwata muntu naye mugezeeko okulaba nti genda temukwata ate mukazi mu deployinga abasajja balisitinga abakazi ekyo nemateeka kiba tekikola ki kiba tekiriyo nti mugezeeko however much nti muli ku pressure naye mugezeeko okuteeka obumu obutonotono bugoberera fe tukimanyi era sibanenya nti kati gavumenti weba eri ku receiving end bingi bikyuka amateeka gaba matono injustice eba nnene tebaawo gwe bawuliriza nti kati nga kesi ya Shano badde tetuuka eyo nti polisi gundi kooti erina kye bayita precedent nti setting a precedent nti naye katuyifaalingako ku ki ekyaliwo emabega ti omuntu awaabira omuntu yasinga kesi ezo. In fact if we are honest teri muntu bayinza okwanga muno mu Uganda temuli muntu ali ku internet asinga mukyalo oyo kesi ezimuwaabirwa naye teri reactinga teri akola ki naye ku Shalom kyayanguye nnyo process neba yamangu nnyo poliisi kuva kutuuka katwe kugira kuti poliisi makinge teri beiro teri kiki nti nga mwanguwa mu byabalala amateeka lemu kuba selective nga mwanguwa mu nsonga ya gundi abawagira nogwe mulowooza nti abawagira ate nga okuwagira sirowooza nti kuba kwa bigambo nti gwe nogwe olowooza nti ali ku saidi yo naye mugezaako omwanguyizaako kidomero kyera okufuuka muntu nti amateeka gali selective nti kono ganguwa nnyo nti okuteshala omuddakiika emu omutute ku poliisi statement ekozeddwa mangu ago nnyo omusazize kuba omutute makinge kooti etuuliddewo amusindise ku limaani ne ku balala mwangu weemukko kijja kubayinga trust yaffe nti temuli selective naye bwe munaagenda munemugaa nti leero ono wakola eki gwe mulowooza nti ono tumwagala nnyo oba taweeyinga kyamaanyi gye tuli mujja kuteeka abantu mu bikemo nti amaanyi waliwo times amaanyi ogatuukana gakomye nti yes nawulidde speech ya president agamba nti everyone talking about protest vote mugamba muli bangi naye makiyu nti emundu emu erimu amasasi 12 we can all agree nazo sigali 12 okakasa nti ye enjawulo kyenjagala kikutegeezaako bwe yalisebya message eno nti amasasi pegete gali 12 ndakubaga kubibwa omuntu ate omu bwe buzibu bw'olina nti abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temulinayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyo ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. Tubaniza ku Shalom 256 olwaleero nga bwemanyi olw'omukaaga tubeerawo ne Shalom babiri tuttaanyamu ensonga naye nga bwemumanyi mimwa wange taliiwo mugezigezi wange Kampala taliiwo olw'omukaaga luno ate ngera tulina okutambuza ensonga nga bwe zirina okukola ki nga bwe zirina okutambula amwe tulina okugabawa sofa abawagizi ba Shalom n'abamulaba akomawo nga 23 njagala tutandikirako that is ndowooza next Wednesday leero Saturday by Tuesday 23rd jakuba Tuesday yes ku Tuesday akomawo ku court hopefully machine hopefully tubajjamu wabundi beiro ebisale tujja bisotinga and tali bubi yagenda mulwaddemu naye kati tali bubi ndowooza komera agenze alimanyiira omanye ensi eno
like we live through experience. Nti Shalom talowooza nti balina abaana bamukomera, and all of a sudden yazze. Ekyannumye mu nsonga ya Shalom nti amusiba ate kesi gyamusibirako olumusi tirowooza yagizaala. Otuba kugamba nti kwesibuka olumusi tesibuka ku ye, but nti amateeka gali bubi, amateeka mazibu nti nnyumba ya Nabbobi like enyweza munafu. Naye wawabira Shalom like omusango gwamuwawabira naye alinga yakuzaala gulinga oguva ku ye, naye Shalom ajja kufuna justice kyetusaba. Gyali ekirungi yasanzeyo ne Nobert omanyi nakantu alina kino n'omukisa guno bategeeza nti Nobert bino kwe baamulonda naye mukomera yafuna obukulu, era yalabirira Shalom yagambye kyaki Katonda tagira byonna, ate Nobert netaba musiba teyandifunye ku bukulembeze nomwagaano mulonda. So Shalom yasanzeyo Nobert amulabirira bulungi. Nobert weeri tagaana kuva, yalinga ali ku vacation. Era tusaba bonna badde akola ku nsonga za Nobert nti aveeyo sooka obeeko byokola ebitambula. Nobert si byaliko ebyo, katuwaana ku Shalom aveeyo kuba ye Nobert yalaze nti ali okke, yafuna n'obukulu eno omwamumma talina buzibu. Then ye Shalom 23 ajja kuba akomye, hopefully ndowooza Katonda ajja tuyamba, ajja kuba bweru acelebrate Christmas ne family ye. Naffe tumumiisinga nze omugezigezi wange oyo wataba Kampala ekiba kibulamu naye Katonda ajja tusaasira akomewo. Then nga mumanyi Saturday tugezaako okwogera ku nsonga eziwaddewo. This time round ensonga eyankutteko ennyo yabadde ya Seeko ono. Yabadde Seeka bakuyita ani? Seeka yogedde ebigambo bingi nnyo ku bantu abaagala enkyukakyuka. Ddembe lyo na ddembe ly'okuwagira buli kyonna ky'oba oyagadde. Tewali wano mu Uganda ndowooza constitution za buli omu wa ddembe okuwagira bw'ayagadde. Naye tosukka taata. Seeka tosukka. Si gwe ososoka okuba Seeka ayogera ennyo. Tosukka Seeka. Baako wookoma dduniya eno. Ate nze neewuunya omanyi obusiraamu bwa nti waliwo abasiraamu n'ebisiraamu. Kati Seeka oyinza okuba olimu omu kwezo guruupu emu olina muwogwa. Kubanga ate neewuunyiza Seeka nti emyaka gyo mingi. Sigamba nti otandikiddeko n'olugimu okulaba, walaba dda lugimu nakulabye Seeka Gugu oli musajja mukulu. Nti tewandibadde ggwe n'oyogera ebigambo si ffe mubala obululu. No, ambyeko kyenkutegeeza ku Seeka nti buli lugimu eba ne beerya nabo. Muntegeera nti gavumenti yonna era efuna ebisirusiru byayo byerya nabo. Teri gavumenti ebeera mu bwiza ate erina beerya nabo. Ekungaanya abantu abamu abantu ensi beerowooza nti balina credibility okwogera nti balina upper hand kwala ne basociatinga nayo ne bagezaako okupulesinga abantu. Tekyandibadde kirungi gwe Seeka omulambe eyita Seeka ate naawe oyambeko kunyigirizibwa kw'abantu. Wagira nga ffenna tumanyi nti y'omu anoonya ssente. Wagira naye tosukka Seeka, si gwe osoose. Regimes nnyingi ezibaddewo nga zirina baseeka. Kankutegeeze nti amadiini nansi eno kwonooneka gwe mwandibadde temuvaayo nakwogera ku byabufuzi. Mwandibadde mukubiriza gavumenti kukolera abantu by'erina kukolera nakubanja gavumenti byetayideki n'ebyobufuzi n'obireka. Naye ate gwe walaze nti owulinga nnyo gavumenti si gwe osoose. Gwe Seeka togenda kwogera kusinga Muzaata. Muzaata babeerawo ne balwanirira abantu. Gwe tolina ddoboozi lyenkana lya Muzaata. Okitegeera nti era ogenda okola nga wamaze kwogera bitaliimu nsa abantu okuwa obudde. Wabadde oli eyo nga teri akola naye bamaze kuva mu bigabo bya kisiru. Gwe ensi gireke. Seeka omanyi Seeka bandisomye Kurani. Genda osomeko ku gundi ku chapter 32 verse 86. Olabe Kurani bw'egamba. Wayitegedde nti ensi ekyuka. Nti gwe n'olugimu si gy'osookedde okulabako ate si gy'osembye. Katusabe Katonda obeereko awo ng'eno si ebigimu gy'osembye okulaba. Kuba eno si gy'osoose. Naye ebigambo wayogedde bingi nnyo, n'oyogera kino n'oyogera kiri obuleke. Seeka omugaati tegukutuusa ku bingi. Toyogera bingi. Obutambi tubutereka. Leka kufuuka kimpemempeme Seeka. Obutambi tubutereka byonna byonna by'oyogera. Ffe tukulaba weegasse nnyo ku gavumenti okulaba nga munyigiriza abantu abawansi. Tosukka nnyo. Ffe tugaana kulya. Naye ate bw'olya tosukka nnyo. Toyogera nnyo bitajja. Baako wookoma. Y'ensonga yaffe gye nabadde era gye nakutunuliddeyo ne nga obusiraamu n'obwaggwamu.
ate munaye ssebe abantu ba ddiini balala babikola. Ndwawo nnyo okulaba Omukatuliki ng'ayogera nnyo ebitajja newaba alidde ku ssente. Abasinga balya ssente n'adda oba mu kigo kyo oba wa n'asirika n'alinda abazze mu kyaki. Oba ntegeerekeka nti nkirabye nnyo mufe abasiraamu nti oli bw'afuna ssente ate afuuka ekitagasa. So madiini amala sirabanga gavumenti ewani ssente n'abaseveniside n'Abakatuliki n'abasawo Abaganda abawa, naye siraba nnyo avaayo kusukka nnyo ate nga ndaba abasiraamu ate basiraamu balaba muli ekya gavumenti ate bamusukka nnyo. Seeka ndaba ate gw'osusse naye nga gavumenti ewani ssente ab'amadiini amalala bonna ndowooza bonna abafasiriteetinga naye tebavaayo nnyo ate kusukka. Ate seeka ndaba ate gwe wavuddeyo ndaba osusse nnyo tambulirako ku busiraamu nga bwegamba engeri gy'oli seeka ebintu ebisinga njabbi kugamba njuliza busiraamu. Obusiraamu naawe okimanyi bulungi nti Allah agamba bba ne kiba ate Katonda takomye gwe n'oligimu gy'olowooza oba b'okolera b'olowooza nti Katonda baasembyeyo situla si baasembyeyo mpozi nga tomanyi Kulaani. Naye ate gwe muntegeerayo oba ne munjogera olabanga Allah asembye ku abo situla. Katonda takomye ku abo, kkiriza agaana Katonda akyasitula abantu. Naye gwe wakutte ndowoozayo olowooza olw'okuba bakuwadde ssente olowooza nti Katonda akomye ku eno gavumenti ositula. Katonda akyasitula abantu bayitirivu nnyo. So seeka nakutunuulira ega nti weddeko kyo bwe gw'otawagira bwe kireka ekyo kweranga omuntu ow'eddiini tagenda nnyo mu byabufuzi. Abantu b'eddiini basinga babikolanga obwakabaka bwabalaba abasinga babeera nnyo mu kulya ow'emyeyo nti tukyabye mu mbeera nnyingi nti gavumenti efasiriteetinze obwakabaka amadiini makyaki naye sirowooza nti ab'obuvunaanyizibwa obujja ate banoonye ku bululu nti osange faaza nti ali ku kampeyini naye mmwe abasiraamu simanyi bakimuweddemu ensonga ssente simanyi naye yeyita seeka n'otunuulira seeka n'ogaa nti busiraamu kibona seeka n'otandika nga tamanyi Kulaani ng'atogaa nti nze seeka manya nti Kulaani wegaa nti Allah ku makyaka erukyusa embeera eno eraddewo ne banga tekyaliwo ate aba n'aleeta abalala bwe busiraamu. So seeka nga nkuvuddeko baayida bwe baŋŋaye nti noono omwana gwabadde babba houseboy we yabadde yatwala naye yalabiddwako ne beebaza nnyo poliisi nalabye naye nga temunnaba kwebaza poliisi omwana yali agesooka agende ku DNA omwana ye bannannyini mwana asooka atwaleyo ku DNA nalabye ng'obumalirivu omukozi bw'akozesa okulipulayi egyaweereza eri mukama we si yabashamba booyi bokka. So nga bonna temunnakukola biki ekiringa obataasa kugenda ku DNA shamba boy ategeereke awaka ayitibwawo ng'ani akola ng'ani wakaawo bifo nga kino munakikola shamba boy ayinza okuba nga kategole gye mutwaliramu ate endala nnyo kuye gy'alimu. So namulabye nayo ensonga najjayo mweno wiiki era nayo singa mugezigezi wange abaddewo tubadde tujja gittaanyiira nga bweri naye ng'omwana yitaka kutwala ku DNA kubanga omwana ekiyumba kye bamukwatiddemu ate sijja badde nga bakolera vidiyo badde balowooza ate n'omuvubuka engeri gyagaa nti beetabbye mwana baliko ku vacation kati teri shamba boy asobola kukikola ekyo nga akutte omwana abbye omwana wa mukama we. Esooka bw'onoonyereza obuuze nti yabadde amubba amutwalawa. On top of that omwana teyakoseddwako yadde kati ekigendererwa ky'okujja mu kamera ng'omaze okuzza omusango olina omwana si wuwo omwina badde okola omala omubuzaawo n'ojja mu kamera n'obaga nti ffe tuli bulungi. Nalabye omusawo nga nnyonnyola n'agamba nti kisoboka omwana asobola okwagala nnyo omuntu gw'asiba alaba ku feesi scientifically omusawo yayogedde awo n'agamba nti kisoboka mu sayansi nti omwana bw'asiba ennyo n'omuntu n'abeera n'omuntu asobola n'omwagala n'okusinga bazadde we. Abasayansi bagenda nti kisoboka nakyo tusobola okukigula naye in this case nti lwaki Yesu tukkiriza kale amwagalire naye ki ekimuwaga omuvubuka okwogera ebigambo ebyo byonna byonna obuvumu abujjawa obuvumu bifo nga neki tekinnabaayo kya sayansi ono obuvumu abujjawa obukeera ku makya ng'awambye omwana wa mukama we n'ayimirira mu kamera
naga nti muyina tuli bulungi ate mutawana na tunoonya tuli mu vacation era vacation wena gwako tujja kudda ekyo kisobola nti omuntu awambye omwana ng'amanya nti ali ku case oba even n'omuntu gw'alina tamuyina kukakwata mbasiro sirawo bwetaavu nnyo bwakujja mu kamera naddala ng'omuntu atutte omwana ng'alina ekigendererwa nti oba alina kyagenda omukolako ekikyamu kitegeeza nti in one way or another. And this one I bet there are strings attached between her omuvubuka n'ennyini mwana waliwo ekirala ekitagatta awo so jana wagamba nti omwana yasooka agende ku jeni before ebira byonna tebinnaba kukola ki tebinnaba kubaawo yo omwana asooka agende ku jeni then police engeri gye mukwata mba ne campaign mususse police mususse era ensonga yonna badde yajjogerako ne bimwawanga abakubaawo ti police mususse engeri gye mukwatamu abantu nti muvudde mu campaign neewuunya osobola otya okubanga bw'okwana omukazi ate nga bw'omukuba poliisi mukama wammwe ali mu kunoonya bululu era mwagala nnyo abantu babalonde era muba mungira mugamba nti tusaba obululu no bannammwe bano bemukolera abajja kukola abajja eno mugundi mulaale baga nti basaba bululu naye ekyamazima okeeroja ku makya ng'osaba omuntu obululu ate nga bw'omukuba embooka obanga ddala olina ky'omusuubiramu let's say nti olina ky'omusuubiramu ky'omwagalamu va ku bino kati mugamba nti kubanga ekikola kyemukola kiringa kyakwenya nti omuntu omusaba obululu ate ne bw'omukuba embooka ndaba nga tebigatta ebyo ebiri ekyamazima tuyinza kukwana mukazi nga bw'omukuba ate kubanga bwe mumbalasinga nti omba nga muntu oddala omuntu wa wansi mwagala mu obululu kiki ekimukubya embooka empitirivu ezi kiki era oboga nti olwo buli fair lwaki ogaana oli okuproceedinga agende nawe okwebaka obwebase imagine nti essaawa za laale ziweddeko presidential candidate abaga nti bannaaye kale ngende nzikiriziwe ngende nkoleki ngende neebake nakyo ne mukigaana mugaa nti okitegeera ndaba nga tekigatta so n'ekirala poliisi engeri gye mukwatamu musindike neweba mwagala ku arrestinga mukwate ejjenda n'ejjenda ziba zeekwatagana nti kibi nnyo kiba kikwalira ekifaananyi kibi nnyo eri eggwanga nti omwana omuwala bamwambudde nga ayambuddwa basajja azifu temulina mani power y'abakazi nemba mwagala okukwata abantu bazinga tewali asobola bagaana kukwata muntu asobola kugaana gavumenti kukwata muntu naye mugezeeko okulaba nti jjenda temukwata ate mukazi mu deployinga abasajja balesitinga abakazi ekyo nemateeka kiba tekikola ki kiba tekiriyo nti mugezeeko abiva maki nti muli ku pressure naye mugezeeko okuteeka obumu obutonotono bugoberera fe tukimanyi era sibanenya nti kati gavumenti weba eri ku receiving end bingi bikyuka amateeka gaba matono injustice eba nnene tebaawo gwe bawuliriza nti kati nga kesi yashano badde tetuuka eyo nti polisi kubanga gundi kooti erina kye bayita precedent nti settinga precedent nti naye katuyifaalingako ku ki ekyaliwo emabega ti omuntu awaabira omuntu yasinga kesi ezo in fact if you are honest teri muntu bayinza okubanga muno mu Uganda temuli muntu ali ku internet asinga mukyalo oyo kesi ezimuwaabirwa naye teri reactinga teri akola ki naye ku Shalom kyayanguye nnyo process neba y'amangu nnyo poliisi kuva kutuuka katwe kugira kuti poliisi makinge teri beiro teri kiki nti nga ye mwanguwa mu byabalala amateeka leme kuba selective nga ye mwanguwa mu nsonga ya gundi abawagira nogwe mulowooza nti abawagira ate nga okuwagira sirowooza nti kuba kwa bigambo nti gwe nogwe olowooza nti ali ku saidiyo naye mugezaako omwanguyizaako kidomero kireme okufuuka muntu nti amateeka gali selective nti kono ganguwa nnyo nti okuteshala omuddakiika emu omutute ku poliisi statement ekozeddwa mangu ago nnyo omusazize ekkuba omutute makinge kooti etuuliddewo amusindise ku limaani ne ku balala mwanguwe emukko kijja kubayinga trust yaffe nti temuli selective naye bwe munaagenda munemugaa nti leero ono waakola eki gwe mulowooza nti ono tumwagala nnyo oba taweeyinga kyamaanyi gye tuli mujja kuteeka abantu mu bikemo nti
amaanyi waliwo times amaanyi ogatuukana gakomye nti yes nawulidde speech ya president agamba nti everyone talking about protest vote mugamba muli bangi naye makiyu nti emmundu emu erimu amasasi 12 we can all agree amasasi gali 12 okakasa nti ye enjawulo kyenjagala kikutegeezaako bwe alisebya message nti amasasi pegete gali 12 nga gakubibwa omuntu ate omu bwe buzibu bw'olina nti teri butalo lwali luwangu lugwedde ng'oli amasasi gamuweddeko ekyo tekibangawo mu nsi nti Yesu yaguli nti omusirikale omu alina emmundu erimu amasasi 12 naye enjawulo eriwo nti ate yaako yalina emmundu ali omu nti kitegeeza asobola okulemesebwa okufulumya amasasi 12 era wano ntukiwa nti teri agamba nti buli muntu sirikale alina amasasi 12 agenda gafulumya gonna gaggweyo nti it was all about time nti obudde bwaliwo obukolera abantu sobola waliwo omusajja omu gwe nalabyawo omusoga nenjagala nnyo enjogera yagaye nti tukolere abantu abadde musoga tukolere abantu tuve mu ebyo ebyagamba nti kiki twala singa abantu bwekya nti abantu ensonga ziboogerako ki ntuufu nti abamu baba babiraba n'olw'embeera y'ekyokulya ne bananda abatya n'omugaati alemererwa okwogera ekikola ki ekiba ekituufu nti amasasi mangi naye ate amasasi tegawangula lutalo teri lutalo lwali luwanguddwa amasasi nti abantu bonna abasinga bebawangula emundu baba bakyaziina bw'osoma ku bitabo gakuba nti abakola gavumenti omusoma genda osoma ebitabo bwa General Kyanzo abo alina akatabo bakayita How to Win a War nti teri musirikale teri lutalo lwebawangula nti oli eri side bagiwangudde ng'emmundu zigiweddeko olutalo luwangulwa nkwe nakutegeka olutalo teruwangulwa mmundu nti bw'oba ogamba nti amasasi mangi oba walina emmundu mmeka okujja nti walina emmundu ntono around 7 naye ng'abantu be bangi okitegeera nti tewalina mmundu nnyingi nkuzeewo ku kiri kyengezaako okwogera okwinterpretinga speech ya president nti emmundu ne bwe ziba ntono ne bwe ziba nnyingi it's all about engeri ki abantu gye bacoordinatinze mu lutalo si lw'amaanyi nti buli side gye bakuba waliwo side gye banyigiriza naye baku receiving end naye ngeri ekyalina emmundu naye nga tactics ziweddewo nti osobola okuba nga olina emmundu nnyingi nnyo ekituufu emmundu wamu amasasi 12 as you said naye ate agakuba abeerera omu nti ekintu kyonna nga kinene naye nga kikomandingibwa omuntu kitegeeza wavaawo naye tekigenda kutambula awo ndowooza yemwerabidde nti emmundu eriemu amasasi mangi naye ekomandingibwa omuntu omu naye ate senga naye bwavaawo kitegeeza amasasi 12 tegagenda kukola so ekyo tekiba kijustifyinga kiri nti olutalo teruwangulwa maanyi kiga nti alina amaanyi yaba awangula olutalo luwangulwa factors nyingi nti emmundu noba olina emmundu ebamu amasasi mangi naye negakomandingibwa omuntu omuntu naye tomanya anytime anything can happen ekimu kisobola okukola ki ekimu kisobola okukyuka nti ebintu byabadde bingi nokera ku makya n'okwata kabaka n'omubranching seeri byaki ebyo bannange teri kitaggwa twagala nti nze obulamu bwaye bwonna we advocate for peace and justice nti ensi yonna yeetaaga buli muntu yeetaaga nga alina emirembe naye the moment abantu abamu bakeera ku makya ne balowooza nti owuninga ensi eno kiba tekikola makulu tekikolera ddala nti bwebanga kukwatisa amateeka buli omu gamukwate muleke gafuula nti nnyumba ya Nabbulu ekwatamu munafu nti leero amateeka mazibu nnyo kyobola nti omanyi ebiseera ebisinga ndifaalinga nnyo ku busiraamu nti olunaku buli muntu akeera ku makya ng'akwasisa amateeka ate yazadde nga gwe bagakwasisa kibi nnyo kyobola busiraamu bubuga nti osaasiranga nnyo omuntu abaddeko mu buyinza naye omuggwako nti omuntu atuuka ekiseera biruma kyobola ebiseera ebisinga South Africa nti buli muntu ava mu bukulembeze tasobola kuwangalayo mu myaka giwera 10 nti alaba nga ali wanjawulo nnyo ku balala ng'ali isolated nti amanyidde okulagira ate ensi gyazeemu si yakulagira kyobola kizibu nnyo basanga
ng'avudde mukulembeze wa mugimu wa minisita n'awangala n'agamba nti alitayalize n'awangalayo emyaka 10 nti tamanyi mbeera za mu bantu abadde eri ng'abonyaabonya abantu then ndowooza kituuse ekiseera nga naye alina okuddako eno nga mu bantu nekiba nga kikoze eki nga kigaanye nti Shalom mwamukoze bubi nnyo kyatulumye musazizzaako agaviiri ge ebiviiri muli mugjeeko n'obulevu bwe mumugjeeko abadde asondereza obusondereza kati gye mubeerawo naye ng'ate ekyamazima bwemuyimirirako okusiba Shalom waba busiramu nti otagibwako hadiisi za mpisa waliwo omutunga obusiramu ga nti otagibwako hadiisi nga ye mutuufu ekyoga nti ekyo kireke kiyite si kikye ngoba talina nawatandikira kubanga otalina watandikira kuvunaana n'avuma kuba tugamba nti kuvuma teri ayinza musinga ayogera n'ebigambo ebinene nnyo naye ebyo byo UCC bano somayo baani abavunaanyizibwa bakola ki ebyo byo tebirabika naye ebya Shalom ebyo byo mubiraba so banange ekyo bwe kibadde mbaddewo ku lwa mukwano gwange mamwa wange taliiwo I think next Saturday tujja kuba ffenna inshallah Allah ajja teekamu obwangu musabe 23rd tugenda gendayo ku kooti ebisinga Allah jasaasira ajja kugenda mbeere bulungi ne mustapa kuba Shalom ku 5-6